ati bambe Kyagulanyi n'abasulu abakumusajika aina abasulu abakumusajika abatakumanya Uganda nabo ni bamanya ogwo musulu ogwo oliya musulu nimbamanye nyombe ino mufayiro yange grupu ya Kyagulanyi tero ninja kujimaraho waliwo akagera akagamba nti enensi si ya kulekana. Jeno Yoweri Kaguta Museven nga chewera okusanyawo grupu ya Kyagulanyi Center mu kutuka 2026 nga teriiwo eyongera okubeera ng'eraga amaanyi n'okwenyweza. Ampuliriza Robert Kyagulanyi Center mu lunaku olwaleero ayaniriza abantu okuva mu bibiina ebyenjawulo era nga mu bibiina byayaniriza mwe muli n'ekya NRM bangi bawaddeyo kaadi zaabwe ne bazisuula mu kasero gasiya ne zigweri. Ampuliriza bingi ebigenda mu maaso olunaku olwaleero wali Makerere Kikoni era njagala tulabe biki ebigenda mu maaso mukwano gwange mu ngeri y'emu. Rob amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ebigambo ayongedde okukaayira speaker Anita Amongi. Katisoke tulabe ekiri Makerere Kakoni ng'ebikaadi ebya yero n'ebitishati babikasuka wala ddala eri. Thank you. Thank you. Namudila Rema, thank you. You don't need to come up here, just recognizing them. Yeah. Maende Noah, thank you. Wide David, thank you. Anyango Immaculate, thank you. Ogutu John Baptist, thank you. Ogutu Joyce, thank you. Nandela Goreti Maria, thank you. Senono, Wandela Peter, and among others. Thank you all. Honorable Ntende, thank you very much, Honorable Ntende. Tukwenu ino sebo, wale mirimu joko la sebo, Honorable Ntende. Those with cards, the President receiving his people from Eastern Uganda. Akaluluka Eastern Uganda kaliwa. Abalala bangi tubagamba nti buli wewegatta ku NUP obanga zze mu nsi empya essanyu ly'owulira likira omwoki wa gonja obalabye abasajja bwe babinuka amasejjere abo bonna babadde mu kubula kakati balabye omusana. Ampuliriza njagala tube nga tuvaayo ddala lwaki palamenti ya Uganda Anita Amongi ne poliisi n'ebitongole byonna ebyokwerinda lwaki tebinoonya engeri emu ne binnyonnyola bannayuganda mu kigambo kimu nti Kibalama yafa oba mulamu? Abantu 18 ababuzibwawo baziikibwa mwabaziikawa yabaffe famire zaabwe muzigambe mutya? Temunnyonnyola bintu bingi kugoba ababaka mu palamenti kulemesa ggwanga genda mu maaso na activities ndala mujje munnyonnyola abantu bannayuganda bakyastiikinze ku mutuwe abantu baffe. Ampuliriza bingi byenkwetedde olunaku olwaleero beerako osobole okubimanya. Katusooke tufune uptop. Museven bwe yavaayo n'aga nti nafunye abavubi bange bano nafunye bavubi. Tetwasooka kutegeera kiki yali ategeeza naye abasajja be yafuna bavubi abaana b'abantu nga ne mu bavubi bayinaayinamu omuvubi eyakera neyewako obujulizi. Prime Minister Nabbanja n'aga nti ye yavuba Kibalama
naye okuvala ya muvuba tetumanyi kitimba kye kya mukasukawa buli omu yenna yeebuuza Kibalama ali ludda wa since 2019 security agencies zonna ze tulina no heads rolling okujja okubuuza nti bane the man is missing waliwo ze nakireyiming nti amulina katumubuuza ali ludda wa wegatwebuuza amateeka ge Uganda bye boogera bituufu nyumba ya nabbu byekwata busowera kuba tuba twalaba polisi ya Uganda nga yakwata omuvubuka gwe bayita Kalanzi Rasto olw'okuvaayo n'akola ka video ku TikTok naga nti ye wa ADF ne bamukwata amawulire twagalaba kitaawo omwana oyo ne yeegayirira naga omwana wange takolangako bintu byonna nze nkuze naye wano abantu bonna ku kyalo abakuze nga balaba Kalanzi Rasto bonna baga nti omuvubuka talina tabbu ddalu ly'abavubuka bamukwata bamusiba nakati akyali munda lwaka TikTok video ke yakola nga yewako obujulizi era bamumma ne beyiro kati neebuuza polisi ya Uganda lwaki Prime Minister Nabanja tali mu mabega wa mitayimbwa bwabanga yavaayo nayimirira mu maaso g'abamawulire n'agamba nti Kibalama bamulina. But we are fortunate that Kibalama was traced. He was arrested recently in October. Lwaki temumukwata ne mmuteeka emabega w'emitayimbwa paka lwanannyonnyola Kibalama ali luddawa? Kuba temujja tugamba nti is a serving minister nga tubalabyeko nga mukwata ababaka ba parliament ne mbatwala ne mbasiba. Nimbavunana emisango ne mama beiro then in the end after some couple of years or some couple of months ne mulyoka mbata kati lwaki Prime Minister temumukwata ne muteka munda paka lwana bulire ensi omusajja ensi ennage yeebuuza nti ali luddawa n'abanyonnyola wajali. Polisi ya Uganda mwalayira to protect and serve. You failed to protect Kibalama n'abula naye at least mwandibadde musavinga abaana ba Kibalama. Nimukwata omuntu akireyiming nti yakwata taata waabwe ne mumutwala mu mateeka abaana ba Kibalama ne bafuna obwenkanya. Lwaki Nabanja ali bweru ayina nga abaana ba Kibalama abato bambi beebuuza kitaabwe taliyo mulinga poliisi etali mu nsi enanga nokukwata omuvubuka oyo kenyini wavaayo n'oyogera anti family ezafiirwa abantu asasamaza naga nti wa ADF tumukutte nga mwagala okusavinga obwenkanya eri family z'abantu ezafiirwa abaana baabwe. Kati lwaki temusavinga obwenkanya ne mukwata Prime Minister ne mmuteeka munda paka lwanayogera Kibalama wajali abaana ba Kibalama ne bafuna obwenkanya ne mukyala we. Okay, oyo ye uptop mu ngeri y'emu ey'enjawulo twongera okwebaza ababaka ba parliament abali ku ludda oluwabula gavumenti oba oluwakanya gavumenti kubanga bokka be balina amagezi be balina mwensa be bakyalumirirwa banna Uganda. Ababaka ba NRM bali mu parliament beefudde kinsirikidde balinga abalondebwa ente za mwami Museven. Atuwuliriza abantu bangi babuzibwawo okutulugunya banji bafudde banji bawambiddwa eggwanga liringa eritaliimu alikulembera buli omu yafuuka kyetwala wabula nga lisalibwawo ebigambo by'abantu omu babiri basatu ate nga bava mu famire emu. Naye ekisinga okubeera fane ababaka ba parliament abava mu kibiina kya NRM bonna batudde basirise. Omanyi omuntu ali awo ng'alinga kwegamba beefuula basirikale nti omusirikale yetalina lunaku lwe yeerowooleza bwe bamugamba genda eno ng'agenda bwe bamugamba genda eno ng'agenda talina lunaku ye lwe yali yeerowooleza. Kati be babaka ne ba minisita ba NRM bali awo byonna bikonwa bidongo biri awo. Teri asobola kuwakanya ku mukama we, teri asobola kumuwabula, teri asobola kumugamba. Kati ne weebuuza tugenda funa ddi obwenkanya. Kakati aba NUP oba ab'oludda oluwabula gavumenti abavaayo ne bagezaako okuyimusa eddoboozi babanje kubanga eyo y'ensonga enkulu ekyateekesawo parliament kola amateeka gagasa abantu. Kati ate be mubagira amateeka already bawambibwa. Lwaki temusooka ne musosowaza abawambibwa ne mubuuza lwaki bawambibwa ne mulyoka mukola amateeka agabakuuma? Kati mwefuula abakola amateeka ng'ate be mugakolera bawambibwa battibwa. Kati soka tufune Mathias Mpuuga omu ku bantu betulowooza nti bayimiridde bulungi ku nsonga z'Abannayuganda naddala ng'akulembera sayidi ey'oludda oluvuganya oba oluwabula gavumenti mu ssetteeserezo oba mu parliament. Ensonga ezasimbye kwogera kwa Speaker wa Parliament njala kutegeeza eggwanga nti ensonga za Speaker twazirabye, twaziwulidde, twazitegedde. Naye tezikwata ku nsonga zetuliko, ziri ku bintu birala.
era njala kubategeeza nti ensonga ze twayogerako ezatulumya paalamenti tukyaziriko. Sipiika wa paalamenti tumuwa ekitiibwa era nga lifari atalina kuba nakyekubiira kyetumubanja nti ttiimu eri bwebanga ekuba endobo talina gyegattako nekuba ndobo alina giwa red card erekerawo okukola ebikolobero mu kisaawe. N'olwekyo bwabanga yagiwa ennaku 3 nga zaggwako nga nakati bali mu kwebuzaabuza obuyinza bwalina abukozese ababanje bajje bannyonnyole okwebuzaabuza kwe baliko. Yatutegeeza nti ennaku ze baawanga 21 olwokubiri oluwedde tebagenda kubeerawo. Situlowooza nti bagenda mu buwaŋŋanguse nti bawaŋŋanguka oba baabuzibwawo. Bwe banaakomawo nga beetegefu okutuddamu tujja kubeerawo. Bwabanga si beetegefu naffe tujja kusigala nga tukola ebirala mu komiti ze tubeeramu mu kola oversight nga opposition. Ndowooza ebyo toli asobola bitujjako mu mateeka, tujja kusigala nga tubikola. Era njala kusaba abaka opposition obutabeera mu mbeera ya kutya abantu baffe babalonda okujja okubeera eddoboozi lyabwe. Agala okusamba omupiira waliwo ebibinja ebyenjawulo ebisambirwamu omupiira. Osobola okusalawo sikirizo gye zigwa n'ogenda ku trials. Agala okudduka emisinde ekitongole weekiri ekisunsula abaddusi b'emisinde ate ne Olympic Games teziri wala. Naye omulimu gwa paalamenti omukulu kubeera ddoboozi ly'abantu so si kukola bwakazanyirize. Kirungi nnyo ababaka ogenda okwewummuzaamu n'okutegeera abalabe bakola mu nsi endala n'okuwuliziganya ne bannaabwe n'okukola dduyiro. N'ebino bisukka ku dduyiro. N'olwekyo embeera yonna eteeka ababaka mu kutya nti ekibatiisa nnyo ababaka ba paalamenti ndowooza omuwi w'omusolo atusasula bulungi. Sirowooza nti bakugamba nti tojja kutambula kugenda Kigali mu mizannyo kikujja kuvunaanyizibwa obwakwebwa bw'emyaka 5 okulembera n'okukiikirira bannayuganda n'eddoboozi lyabwe. Ekyokusatu njala kusaba abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi ebiri mu opposition ebyenjawulo bwe babanga ensonga eziri mu paalamenti tebannazitegeera bulungi beebuuze kubanga buli kibiina kirina nampala akikiikirira. Jeno Yoweri Kaguta Museven bwe yali yakajja wano mu bukulembeze bwa Uganda yategeeza eggwanga nti ekizibu ky'abakulembeze ba Africa kweremeza mu buyinza. Bwe yali ayogerako n'olupapulo lw'amawulire olumu ne foreign journalist mu mwaka gwa 1980 eyo Jeno Museven yategeeza nti yali asaba abazungu baleme kuwa Obote abuyambi kubanga obuyambi Obote bwe bamuwanga bwe buyambi bwennyini obweyambisibwanga okubanga butulugunya bannayuganda. N'ategeeza nti enkonome ya Uganda si ye yali embi mu kiseera ekyo wabula obukulembeze obwaliko bwe bwali obubi nga tebusobola kukwata enkonome eyo bugasa abantu. Jeno Museven ebigambo bingi byayogera nga zaabirya. Tugenza okutuuka olunaku olwaleero bajjajjaffe gwe beesiga ne balwanirako ne bawaayo ente zaabwe n'emmere alwana anunula eggwanga yakyusa dda olulimi. Abamu ku mikwano gye abamubadde ku nsegere bwe baateesa nti oba oliawo bawambe bamale obuyinza bujje nga bukyuka bonna beekyawa. Abamu baafa abalala we bali balamu naye baasirisibwa kubanga ekkomera libalinze. Mu ngeri emu singa obaako n'ekyoyogera abaffe bino ebigambo biwulire. Jeno Museven olunaku olwewo tutuukidde nga ekimu kyasobola okukola tasobola na kunnyonnyola butya ggwanga bwe liri bulungi oba liri bubi kubanga ekitta abantu okuwambibwa okubuzibwawo n'ebiringa ebyo wabula nga naye buli wavaayo ku TV ayogeza obukaawo obutagambika. Yeewera kusaanyawo bamuvuganya obwakabaka buyingiriddwa. Mujjukira bulungi bwe yategeeza nti ebyobufuzi politics si bya kutunula kabaka mu kamwa. Mwabajja ne mwogera ffe ng'Abaganda mu ngeri y'emu n'ebiri e Busoga obwakabaka obw'enjawulo eri mu Lwenzululu mumanyi ebiriyo buli bwakabaka kati ye kiyasigaza kutiisa kwogeza maanyi na kulaga buyinza ddala ekitiibwa ky'obukulembeze kyakirina katulaba akatambi kano. Ati bambe Kyagulanyi
n'abasuru abakumusagika aina abasuru abakumusagika abatakumanya Uganda nabo ni mamanya ogwo musuru ogwo oli amusuru nimba maye nyombe ina mufayiro yange group ya Kyakozze tero ninja kujimaraho you just wait. Kino kitegeeza ki eri emirembe mu Uganda tulaga si walungi buya kino ne bwendi bannafaka na katambi oli kazanya okujjako nga General Museven yekubye mu mutima n'agamba nti emundu n'amagye gokasiga genda okusolvinga ebizibu bya Uganda. We need a sincere dialogue. Baba takoze ekyo mwetegeke tugenda Syria, tugenda Somalia, Libya. Ekyo temukibuuza nako Ibra okunyigiriza okugenda mu maaso kutuuse wala. Abantu battibwa, abantu bakidnappingibwa. CMI, ekitebe kya CMI kifuuse kitebe ky'abantu okutunuunyizibwa, abantu bakubwa emiggo. So obukambu obwo butudde bagita deep seated anger. Bwebuna yabika bujja kubeera nga volcano mountains. Nebo ndiva muri kazanya kana katambi. Don't even debate it. Okay, bwetubanga tuvuddeko eyo njagala kutegeeza nti bichi agenda maaso okunoonyereza n'okubuuliriza okuzuula ani yatajja kana nadduli. Ampuliriza ennwe zisonze nnyo mu Frank Gashumba n'omukyala amanyiddwa nga Nakankaka. Atuwuliriza kiki ekituufu ekiriwo ddala Jakana Nadduli yattibwa atya? Frank Gashumba amanyi ku kufa kwa Jakana Nadduli oba tamanyi? Mu ngeri y'emu Nakankaka amanyi oba tamanyi? Okusinziira ku bujulizi n'ebiriwo biraga nti bandibanga balina kye bamanyi. Njagala butereevu nnyo tufune akatambi kano. Kakati bwana nze Kankaka kyenkugamba bino mbitaddewo. But that's a piece of advice to you guy. Boba ng'omanyi nti kino ekintu wakikola mu bulambulukufu bwakyo kubanga leads zonna zikulaga. Ate tewali wagenda kukwatako. Kubanga n'abaali badde bakuwoolerako kuloopa nabo alumu batya. N'abenyigira mu nsonga eno nabo batya. Kati nze nsaba abantu babiri. Bwana Gashumba mu mutima gwo naawe okimanyi. Bifu gye wali olina ne Jakana eyinza okuba nga wayagala okwagala olaga abantu bano okulietinga immune eyo. Vaayo otegeeze eggwanga titolina mu mukono mu kufa kwa Jakana. Kuba ozadde andi Kankaka bw'oba omanyi nti wakola ekintu kino okulya mu munno olukwe n'omutuusa okuttibwa, vaayo weetondere eggwanga ne famire yonna. It is very abaffe wali weebuuzizzaako lwaki ekintu mu Uganda bwe kijja kya mujjirano. Ntegeeza ki? Nti bwabeerawo okubaluka kwa bomu zibeerawo ne ziddiriŋŋana. Wabeerawo okuwamba ne kuddiriŋŋana. Wabeerawo bijambiya bibeerawo ne biddiriŋŋana. Ne wali otuddeko wansi ne weebuuza lwaki bibeerawo ate ne bimala ne bibula. Ebirala ne bijja ate ne bimala ne bibula. Abaffe kati twagala tubuuzeemuko wano ekibuuzo. Abasiraamu baakoma okutta abantu kubanga abantu abakubwanga amasasi bakwatanga abasiraamu ne bagamba nti n'abasiraamu abo batemu era be bali bwe bati. Ekibuuzo kiri nti kakati abasiraamu abaali batta baabamalawo. Nammwe bwe muba mujja ffe tukabadde eriiso. Mutemwiza kubeera nga babagambye nti Kawesi bamuse afande Kawesi ne mukwata abasiraamu ne mubamalayo mubalinda ku machanga bagenda okusaala ne musimba we motoka yamu nejja neeyoola ne mutwala bavundidde mu makomera. Mu manifesto zammwe mutubuulireko tujja kuta abasiraamu be baasibira obwereere mutubuulira nguudo kati ani yalizikoze? Ani agula emmere awaka si taata w'abaana gofuuse kitaawe w'abaana otubuulire enguudo. Mutubuulire nti tujja kuta abasiraamu be baakwatira obwereere tutegeere. Wallahi tubassa akasiiso. Abaana b'obusiraamu balwana engalo zaagongobala bonna batambula batagala ebigere mwe mmanyi bye mubikola nga mubatutte mu safe houses. N'emirimu ne mutuboola.
emirimu embeera ne baministers abo bonna naye nga mwatuwa omulala tetumulabangako muzikiti Honorable Abubakar Jeje Odongo oba asomera wammwe oba asomera waffe tetumumanyi oba nammwe oba mwebalirayo kubanga mwalimu abatugamba ati bwe twali mu nsiko mukunde isha muntu mwe mwawona libatabamwanya mwali bukadogo nimwe mulina bashabani bantaliza mwe mulina bashefu ali mwe mulina basalimu sale mwe mulina basiramu ge mazima ebikolobero bibabeera bakoze babiteeka ku baani records zisoma ki zisoma manya masiramu bwe gaba gagenda okugoba ddiiru lwaki temugajja mu records zammwe gagoba ddiiru neyitamu ze amanya gamu amatuufu abaffe bwe tubanga tuwogera ne tugamba nti ba MUP n'abantu ba NRM abamu abasinga bawagira NRM oba bawagira General Museven tebafa ku bannayuganda wabula bakulembeza biruubirirwa ate si byabwe n'ebya mukama waabwe. Alex Waiswa Mufumbiro olunaku olwajja yabadde mu studio za BBS waliwo omusajja gwe yabadde naye saagala namwogera linnya njagala muwulire endowooza z'abasajja njagala muwulirize abantu bano endowooza zaabwe n'entegeera yaabwe wabula tuyina abantu ku ludda olw'abantu abanyigirizibwa nga tebanyigirwa mu ttooke era omu ku bantu abo ye Alex Waiswa Mufumbiro. Njagala owulirize obubaka buno muganda wange onaagenda okuvaawo ng'otegedde wabula tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa munoonyeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo muganda wange atalina bizibu tokuba wabula gw'alina ebizibu noonya Sheikh Ashraf ennamba y'essimu ye eri sayidi awo etekena mu bbanga genda mu maaso n'okuba ng'omunoonya katufune Alex Waiswa Mufumbiro bano amanyi batukolerako wabula njagala ku luno muwulirize amagezi n'obutategeera ku bana ababiri kuliko omulungi n'omubi gwe njagala ogende mu comment section ombuulire ani akusingidde oba ani ategeera ensonga zo gwe munnayuganda anyigirizibwa. Mbadde nsaba muganda wange nga bwe nakusaba nti nva Rakai tuli humble situmanyi nnyo mbeera ya gundi so tuli hamjake wamwe ne mugana ne mujjako n'omulongoti n'amasanyalaze muyinza ogaa nti muli hambo omwami ono simumanyi bulungi badde nsaba omumbuulire mugambi Rakai wajjako Rakai nsonga mungo mmanyi kola ebyekito byolesemu kakati etteeka ly'amafuta nelikola kiriyitawo nga tebakola ki input yaabwe enkulu nnyo era yandyetaagisiza ki okubeerawo kakati ebintu bingi bijja kujjanga nga biyitawo bwe bigenda nga tuli mu kusaaga tukkiriza mu kukuuma eddembe ly'obuntu era kyandibadde kirungi nnyo omuntu okufuna eddembe lye ery'obwebange nga bwe lisaanidde naye bw'obanga baakusindika mu paalamenti obuvunaanyizibwa bugaziko ekibiina kya NUP kito kiina abantu abagezi ababaka ba parliament Honorable Tamaguzisi wa NUP naye wa opposition tulina ababaka abayitirivu obamanyi bosobola okumenya kyalemu okulonda mu commissioner omubwati okusobola okulaba nti sokolindeko malirize kyalemu okulonda omuntu ate nga kikyetaaga okumobilizinga n'okutunula mu nsaasaanya ya parliament kubanga bwobeera commission otunulira mu bintu bingi nnyo ebitambula kyalemu okulonda omuntu omulala asobola okurepresentinga interests zaabwe anti sinabakumalize malirize mwami Waiswa muki namaze ne mujjukira by the way kubanga mu mwaka egy'emabega yaliko era nsaba public service egoberere alabika ali ku payroll ya government yaliko era kiteberezebwa nti akyali ku payroll ya government yaliko personal assistant wa minister Kibule nga akyali minister wa youth era ali kiteberezebwa nti ali ku payroll ya government so nkujjukidde bulungi bwe tubadde nga twogera yafune gratuity so banagundi yes nzijukidde so
bannayuganda era abawa omusolo bamanye nti ffenna tulyako bwe tunaabanga tumaze okuva mu mbeera bwe tunaabanga tukyali mu mbeera eyo tujja kumaliriza nga abantu tetubatuusizzaako ekyo kituufu kye balina kufuna nga tuli mu mbeera ey'abamwakujja ku katono nnyo kemanyaga kubuuza ogambye amayiga kumanya spirit ki nanjala kumanya spirit ki omutima gw'abano omutima gwe bakireeteddemu nanjala kumanya spirit gwe ebirozo bibifaanagana ebya Anita Among right honorable ababaka beekandaze teiteeka limugamba tookubirize nga nkiiko nga tebaliimu lwaki tabalika n'akubiriza enkiiko n'alinda gavumenti ebaddemu baleke bakomewo semateeka ali kiriya n'okwekandaga konna konna omuntu alina eddembe lye ery'obwebange okwemulugunya okwekalakaasa oba okukola embeera efaana kasita aba nga talinyiridde eddembe lya muntu mulala era ng'agoberedde semateeka alambika bulungi nnyo kyonna kyonna ekyogeddwa nina njala terezaamu omanyi bano bajja mu kibuga era balwawo otegeera ebyekibuga kakati ate agambye amanyire kakati nkutangazi nze ejjinja wali 75 ate nze nakulira wakati kakati sebo moderator njagala kusaba ekintu kimu nze lindako sebo terefayina eno erabibwa abantu bangi omuli n'abaana abato era sandyagadde kusaba oteekenga kawunyimu nga tuyingira wano nti omuntu ayingira amale kuwunyamu balabe oba kabira nandyagadde mwami Danstan honorable Mutana nayogera mugenda kuntwalira obudde bwawe ekisooka mwami Danstan komishona zaake fe abamanyi era abataba batamiivu era abamanyi ebyekibuga yawininga omusango mu kooti kati njogera byakiivu ogulaga nti parliament byeyakola byali bikyamu parliament tenafuna stay of execution parliament tenaba kugoberera n'amateeka gagana zaake kubeera commissioner so ono omwami atamanyi watamanya ate noyo alowooza nti amanyi nga tamanyi kubanga ayogedde ku muntu atamanyiddwa omanyi mwami Danstan nalabako nze sobola okwogera nalabako omwami omu eyava mu takisi ng'eddukagamba nti lwaki Kibule nze nakula naye and at politics level nali guild president nga ye mukwano gwange he has been my friend okujjako naze mu kibuga leero for a very long time era ensi yonna ekimanyi mbadde siwakanye kikunenyeza mbadde nkulaga nti buli mukozi wa gavumenti ali ku payroll tebakyabawulira mizindaalo giri muted pereddwa bannange ensonga gye twogerako si ya nsonga ya kusaaga nsonga y'abantu abantu betuze tubagamba mpulidde waliwo ayogera ku activism tewaliwo muntu afunamu ng'omuntu yatemulwa n'afa kyabwewuusa nnyo era si kyabugunjufu oli okulowooza nti waliwo celebration ku muntu okutemulwa these were murdered bano abantu abatemulwa balina bamaama baabwe nga mwe bwe mulina bamaama bammwe balina abaana nga bwe mulina abaana okay abantu ababuziddwawo Kibalama yali accountant tebamukwatira ku TV yavuga his excellence Robert Kyagulanyi Sentamu omwagala w'abangi ogwo gwe gwali omusango gwe he was an accountant tewali wonna mu mateeka ali mu gavumenti waweebwa lukusa ate omuntu ne waba waliwo strife yonna ey'enjawulo ekyokubiri ffe tetubangako mu mbeera ebeera against the constitution abantu baffe bonna bawambibwa battibwa nga bali mu democratic process eyakalulu n'okwidentifyinga n'ekibiina ekya National Unity Platform ng'ate ffenna tumanyi nti tuli mu multi-party dispensation ensonga ya speaker
bwabanga nga bwe mwogedde nti ye local standard ye agijja ku individual eno protest si absentism si mubaka butabeera mu parliament no kuno kwegugunga it is a civil action mu nsi yonna kiringa ng'omusawo bwe yeekalakaasa n'atagenda kukola kujjanjaba abantu kuba talina gloves tekitegeeza nti asizinze okubeera omusawo ayagala embeera y'obusawo etambule ng'obusawo bwe bulina okuba ennyingo 79 eyogera ku representation of the people ensonga z'abantu by their voice bwe baba basazeewo to protest because ensonga zaabwe teziteereddwa ku mwanjo emyaka kati 2 ensonga y'abantu bano tezzereero mu parliament naye n'okulowooza nti tugenda kubamatiza nga mwina mutwala recognition nti abantu baatemulwa bw'obadde oyogera ogambye nti abaagala obuyinza n'abanoonya obuyinza tewaliwo beetu lyonna liweebwa buli muntu yenna kutemula mulala. In fact responsibility ya government ne mu mateeka ga Uganda one is presumed innocent until proven guilty ye doctrine ya mateeka kwe tubesinga so toyinza kuwa midaali batemu kuba olwaleero olw'omushananza nyambye bulijjo alaganga NUP alaganga Kyagulanyi alaganga ffe we tuli gang abatasobola kubanga twakompulishinga kyonna naye at least ali organizinze nti twasitula omukono gwa nakyemalire ensi yonna omulaba nti mutemu ekyakikiriza kakati bwe tubanga in a civil way nze sisomangako kada course sikwatanga ku mundu simayina mundu bwefaanana I am doing one a natural right of speaking for my party kakati gwe nojja nonkwata because of the attire I put on bakuba omwana ekajjansi busulwa nga bamukubira ensonga egi lwaki ayambadde t-shirt emyufu no ku identifying the politics of identity gye bakozeseza mu nsonga eno nti characterizing a particular grouping of people be balina okubonereza at the cost of others so ababaka ba parliament kye bakola lwaki ffe tubawagira even as an institution as a party one nti they are there for the people so if the people they are there for are being murdered are being abducted by those in power then they don't have any reason to ngati balita bafininze reason okuwa ekitiibwa because nekyandibadde ekitono ennyo kwe kuwa abantu bano abafudde ekitiibwa naye obalaba bo banabazza mu kalulu singa okubaza muki kati mwe mutunuulira kalulu era gwe otunuulira nti mpuuga bw'ataddeyo Masaka mpuuga tali bubi gw'olaba nti mpuuga bw'ataba mu parliament aba agenda kufa. The issue is not about the livelihood of the members of parliament. The issue is about the livelihood of Ugandans abali abducted because we are all accountable to the people. Constitution ya Uganda tekwatangako maanyi negawanita amongo. In fact abaka ba parliament baliyo by appointment baliyo by election kakati ye takerangako ku macha nalowooza just China ng'omuntu nti mumenyi w'amateeka she is incompetent therefore she can even where she is supposed not honorable era nzize okay olunaku olwaleero ekiri emakerere ku kitebe kya NUP bannayuganda abalengedde omusana ne bamanya nti NUP oboolyawo yeri ku mulamwa ogw'okulwanirira bannayuganda n'okulaba nga bafuna obwenkanya n'okubeera mu nfuga ennungi eyegoberera amateeka. Bangi ababadde mu bibiina ebyenjawulo ababadde mu DP mu NRM n'abalala ebibiina ebyenjawulo olunaku olwaliro bakutte kaadi zaabwe ne bazireeta ne bazisuula mu kasero bwe batyo ne beegatta ku kibiina ekiri ku mulamwa gw'okkuza okulaakulanya bannayuganda n'okulaba nga bafugibwa mu nfuga eyeri mu mateeka. Ampuliriza kubadde kubinuka amasejjere mu ngeri y'emu n'okulaba nga oboolyawo bazze mu nsi empya. Ampuliriza katugende Makerere Kikoni olabe kiki ekibaddeyo na biki ebigenze mu maaso. Once again, you people, I just want to tell you that Honorable Bobi Wine, Mr. President, has made a record to this country. Just within 3 good years, we managed to put our secretariat. NRM in 37 good years, even just a mere toilet, they have never put it. Mr. President,
allow me to invite my people from Lango to come in front here. Kunga Lira, Kunga! Kunga Lango, Kunga! Kunga Lango, Kunga! Put your hands up for the people of Northern Uganda. But before I even speak to you today, I want to deliver a message from our brother, the Honorable Muhammad Sejirinya. I visited him, he's getting better. He thanks you for your thoughts and prayers. I want to thank our coordination team headed by the able chairman Nyanzi Moto Wawatu. Thank you very much, comrade. Thank you very much, Comrade Nabatanzi from Buganda region. We salute you. Thank you very much, Comrade Mawa Moses from Northern Uganda. Thank you very much. And in a big way, thank you, Comrade Kaluya from Eastern Uganda. Today, Eastern Uganda has taken the day. Thank you. That is our new Deputy for Mobilization from Eastern Uganda. Thank you very much. Also, I want to recognize the special efforts by our other comrades that are not necessarily from the mobilization department, but are constantly doing this work. Comrades like Honorable Hildaman in absentia, he has done a great job. Comrades like the Honorable Kawalia Abubeka, thank you very much for the work that you're doing. And comrades like the able Tony Sempewa from Chadondo East. Webale nnyo omulimu ssebo gw'okola. Oyo omusajja oyo gwe mulaba, sembera wano bakulabe. Oyo omusajja yakulembera kampeyini zaffe e Chadondo. He's the first politician that came to join us and led the team that took me to parliament. Nawe twava e Chadondo, timu yaffe abasinga baali ba DP balaba FDC, abalanga ba NRM ne bagamba Bobi ffe katukugusizza ojja tukiikirira ffe tuzeeyo mu bibiina byaffe. Ebibiina bamala bitunda, abali babikulembera ne batwegatta kuba naye tusanyuse nnyo balaba Kyamani Mulyanga, Kyamani Zaake, muganda wange kiwuliyumirirako naye bakulabe. Oyo musajja gwe mulaba ya offering emotoka ye okunvuga mu campaign ze Chadondo. Si musajja mugagga nnyo naye mutima gwe mugagga. Emotoka ye yonna neyononeka naye teyatusaba na sente zikozesa, yagamba eno contribution yange. Ebbanga ddene abadde akyali mu kibiina kye paka we bakitunda n'agamba kaakati nzize Zaake buto. Bannange nsanyuse nnyo okubalaba mu ngeri eri special. Naye ne bwogenda ne weewummulira ssebo. Omulabye? So, comrades, I'll speak in 2 languages, but I want my message to go far and wide. So I'll speak in the general language. What are we about? Who are we? What are we? We are the National Unity Platform. But even before that, we started out as the People Power Movement, and we are still the People Power Movement. The National Unity Platform, however big you see it growing, is just the political wing, the electoral wing of the People Power Movement. We are People Power. And I want that to be very, very clear. We are bigger than just a political party. We are bigger than just the people that are here. We are bigger than just the leaders here. We are an idea, which idea is premised on empowering and, elevating the people of Uganda above anything else. Everything that is done should be in the interest of the people of Uganda. We are an idea, and we must never reduce that to any individual. We organize ourselves into a political party because that is a legal form that we decided to take, and that is our platform of organizing. We are the National Unity Platform.
You can ignore the first word national and you can also ignore the last part platform. But you must emphasize on the middle word, unity. This platform is to unite all of us that find ourselves in this territory called Uganda. And on that, for that matter, I want to send a very strong message to all those our brothers that have been lied to for a long time. In a special way, brothers and sisters from northern Uganda. We love you. I repeat, we love you. We respect you, we honor you, and we hold you in very high regard. Just like it was done in the Far East, in the West, and of course in the North. They've tried so much to project us as an idea in the Central. That's wrong. We are national. What happened today is supposed to show us that we are even bigger than just a region. I mean, we had more Easterners today than those from Uganda. We get more love from upcountry than we get from here. But of course, you know, we have a lot of crazy love here. That's why Museven never allows us to take a ride within Uganda. But to you, the people in Uganda, we are coming to you. I have a brother that was called by our coordinator, Brother Mawa Moses, but he had not come. That brother is called Oyerot, but in the ghetto we love to call him Dan Magic. Dan Magic. If I could have Dan Magic here briefly. Together with this Nubian brother of mine, this Western brother of mine, and this Northerner brother of mine, we always discuss and debate matters of Uganda. But today I wanted him because my Langi and actually my Luo is not very good. So I'll ask Dan Magic to salute you in just a minute or two and I'll proceed. People power. Our power. People power. Thank you, Mr. President. All protocols observed. No, the English is for me. You speak your language. Okay. Apoya tek adong melobone anachun kantin meko biuni abeda tin lao achun kantin meko menyuti lobone ni NUP pobero pato nami kitame yoweri woron motialo kanoro dushukom achun kantin menyuti lobo ni dinameo tiuti mnichani oti meneno ni oyigo anyim motin langi anyim motin luo anyim matin jodushu nobedi Uganda kane achun kantin people power mbali mondoza achun kantin tina machuni achun karame tekineno tinlangi tekineno logolangi kitame otuneno chankere teki idok cheni teneno kitame lao no yam tikene itero neno kitame tina melangi tia wotkere kitame yowero balo kere dilao dushu kere ena yok miyo yi wadushu tiu wang no chun kantin meneno ni meroter logo wadushu anyim people power. Our power. Otinlangi me obiru kantin atia kwa uni kaniti word wunu teki dok kunu pasu kunu making sure ni teki word wunu kunu beruno Bobi wine me dilao kunu woditeru unu message me aloha dilao dusu people power. Our power. Mojachika kasa. Apoyo Matek Dan Magic. Apoyo be. Please say hello to the brothers and sisters. Yeah, that is the National Unity Platform. Because of time constraint, I won't allow Nubian to speak the Nubian language. That will be for another day. But brothers and sisters, what we want to communicate to you today and tomorrow and all the days to come is that we are together in this. Uganda belongs to all of us, and we will have to work together to elevate Uganda. So don't be there and see yourself as an outsider. We have so many brothers and sisters from northern Uganda, but we don't have enough. We want more.
Dan Magic struggles so much. We want more comrades from northern Uganda to work closely with us. We want more comrades from Uteso, from Lango, from Karamoja, and of course from Buganda here. We want more people. So we salute all of you that have joined us today, but the work has just begun. Bring more and more and more and more. This same message goes to all brothers and sisters that have joined us from other parts of the country. Abavudde mu Central namwe obako obo banange bwamwe. My other message is going to go to those comrades that have been members of the National Unity Platform. Mwe ababadde ba member ba NUP abeyita bakasangwawo oba abakadde. Kya kitiibwa nnyo mwe bapayoniya be twatandika nabo. Kizaamu amaanyi okulaba mukwano gwo gw'oludde ng'otambula naye nga mukyali wamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye njagala okukozesa omukisa guno okubajjukiza nti memba eyajoyininga NUP emyaka 3 egiyise nga yakatandikibwawo, ne memba eyajoyinize wiiki ewedde, ne memba atujoyinize kati, naye agenda tujoyininga omwezi ogujja. All members are equal. All members are equal. You see me here, I have the same rights and same responsibility as you in the National Unity Platform. Welcome everybody. Temberao ne mugamba aanze ndi wao wadago wakajja chicho ngamba. Buli omu yenkanankana ne munne. Obanga omwana ow'emyaka 18 yenkana ne Museven obuvunaanyizibwa kubanga kituufu ekyo. Nawe bwotyo bw'oli nange. Noye yakajja mumwanirize. Make them feel loved, make them feel comfortable, make them feel like they have made the right choice to join the right team. But also, even where they are coming from, yes, there are problems. But it was a good idea. DP bagitandikira ku idea nungi. Nze jjajja wange, ne taata wange, ne bakulu bange, nange fena twali mu DP. Paka webaji usesebola okugituusa bwetuse. FDC yatandikibwa ku ideas enungi. UPC was started on noble ideas, and so is the Uganda Federal Alliance and others. What has been happening is that Museven has tried so much to deny Ugandans leadership. Everybody who rises and has a following, they either compromise them, bribe them, imprison them, or kill them. For me, they've done everything else apart from killing me. They've tried to compromise me, they failed. They tried to jail me, they failed. They will try the same to you. But if we stick together, friends, there's so much trust in us. Our people trust us. Abantu baffe batukiririzamu, abantu baffe batwesize. Naye obwesige obwo tulina okubwegendereza ennyo. Omuntu akwagadde ennyo ye muntu asinga okukyawa ennyo. Tosobola kukyawa muntu nnyo nga tewamwagala nnyo. So abantu batwagadde nnyo, abantu batwesize nnyo, tulina obuvunaanyizibwa to live by that trust. We must never ever ever abuse that trust. We must never ever ever disappoint our people. To see people traveling all the way from the far north, the far east, the far west to join us is because they see hope in us. Please help us keep that hope alive. We cannot do it alone. The leadership of this party is just a small fraction, but we get the energy from you. So please make sure you keep multiplying. By joining us, the work has just begun. We have a lot of work to do. What is our mission? We are not here to play. We are not here to dance, to entertain you and speak English and go. No, we have a mission. The mission is to free this country. There are special problems in different areas. Brothers and sisters in northern Uganda, I've been seeing you grappling with so many problems, right from the brilliant genocide to the impoverishment, now the recent surge of the Balalo invasion, etc., etc. And I'll speak about that in the coming days. We must work together. Brothers in the east,
in the west and in the central here, we have similar problems. Do you know what our mission is very, very clear. We want to remove Museven and his sick government from power. How are we going to do that? We are going to do that using any legal and constitutional means necessary. Twagala kujako Museven first, but that will only be the beginning. After removing Museven, we'll have to fold our hands and get to work. Twagala kujako Museven kyekisokerako naye bwe tunajjako Museven owa Museven bw'anaagwa ate omulimu gwaffe gujja kuba butandise because now we find ourselves as the elders of Uganda. Uganda is the second youngest, in fact now it should be the youngest country in the world. Mwabali wanu mwenna muli bazeeyi, yeffe bazeeyi ba Uganda, because we have so many young people that are looking at us, looking for direction, looking for a solution. We must offer that solution. This country is rich, very rich. Even before tapping into the natural resources, the gold, the uranium, the oil, we are rich because we have taxes. We established this place using the minimal resources that we have to show you that once we have control over the taxpayers' money, we can transform this country in just a matter of few years. I told it to my brothers in South Africa recently that the money stolen from Uganda Revenue, URA, Uganda Revenue Authority, just the money lost there is 10 trillion every year. That money is enough if we collect it in 5 years to fix all the roads in Uganda. All the roads. Esente ezibibwa obubibwa tutuzogede ku classified Museven jakozesa ne family ye nakozesa billion 2 buli lunaku. Naye njogera ku just ezibuzibwawo nga tezibuzibwawo abantu bamwetolodde trillion ze billion 10. Billion emwe erimu million 10. Kati ziba million meka. So sente zibibwa mu URA zokka ezibuzibwawo zisobola okufixing enguudo zaffe zonna mu myaka 5. Tuyina kilomita emitwalo 21 ez'enguudo, naye buli luguudo mu Uganda luyinza okufaanana bwe ruti mu myaka jasi 5. Buli luguudo nga tetukutte ku ssente endala tujjeyo jasi ezibbibwa zokka. Kiraga nti ne Museven nnyini z'akozesa ate nazo zisobola okukola ebintu ebirala bingi nnyo. So bannange tuli mu buzibu. We are here because we're trying to get that fixed. We are not here to have fun. We are not here to waste time. And anybody that is joining us just to have fun, you're in a very wrong place. Oya tujoininga ngaze yes tulina abawala abalungi mu kibiina kyaffe naye kwa tujoininze ng'olunonye bufumbo oli mu kifo kikyamu. Naye atujoininga ate n'aleeta munne nga bazze kuzimba Uganda empya. Mwe musinga waliwo omukyala gwendabye aze ne mwami we bannange mwe musaana na kirabo. So we have a mission, and that mission everybody has a role to play. While we are playing the role of leading you there, of putting together ideas and presenting them to you, each one of you has a role, brothers and sisters. Buli omu kumwe alina omulimu. We ask you to play the role of awakening all those people that you can get close to. Awaken them, sensitize them, and mobilize them. Muzukusa abantu mbalage ekituufu. Ensi eyongedde maaso ng'ezuukuka ne muzukusa abalala. Nze ngambala nti gwe gy'obeera Kyagulanyi waayo ozuukuse banno, obabuuse obabangula obwongo bamanye enjawulo wakati w'ekituufu n'ekikyamu, bamanye enjawulo wakati wa bwe tuli ne wa bwe tulina okuba era kyetaagisa ki. Njagala obbasaba bannange nti twesanze nga tulina omukisa, tulina tools nga social media. Social media eyambe nnyo, ate namwe muyambe nnyo okutransforminga social media. Back then, TikTok was about nudity.
It was about kuwemula, but today TikTok is about edutainment, and I want to salute all the TikTokers that have taken it upon themselves to use that platform to awaken our people. Mukozese social media yo, Facebook Museven yagisalako, naye ate mwe muli babuufu somehow mulina engeri gye mumusala ekikubo ne mugikozesa. Mukozese platform zeezo. Mufolowinga abantu aboogera ebyo ebibakiikirira, ate temmala budde n'abawemuzi. Temala budde n'abantu batondonera kifaananyi kyaffe. Era njagala obbasaba naawe ali ku social media, manya nti abantu bangi abakufolowinga. You have so many followers, but where are you leading them to? Lead them to the right place so that we can celebrate you, brothers and sisters. Finally, I know that there are many politicians and leaders that have joined us, and we welcome you very, very warmly. But I want you to know that we, as People Power and National Unity Platform, we are not focusing on 2026. Yes. We are focusing on now. Nchidamu. Njagala mwenna abatujoyinize mmanye nti omulamwa gwaffe si gwa kutunuulira just kalulu ka 2026 nedda tutunuulira kati. Era gwatujoyinize ng'oyagala bakubeyo akafaananyi ogende weebakolinde 2026 naawe ozze mu kifo kikyamu. Ffe twagala kuyuuya dikiteeta kubanga tumanyi tusobola omuggyako kati. Bwe tuba tetumuggyeko kati twagala tugende okutuukayo eyo nga Museveni asese ebbuse yenna. Ekyo tusobola kikola kati. Kuba bwe nazinga emikono ne mugamba mulize 2026 ebyaliwo 2021 temwabiraba. So buli wotambula making sure buli wosemberera omwaka ogwo ogusemberera bonyenyamu mu Museveni. Ono yoli oba yakyalimu munyenye. Yensonga lwaki tumwetoloola okwetoloola ensi yonna. Luli amawanga nga Amerika nga Bungereza gasirika busirisi. In fact Bungereza yali emwagira n'omuwagira kuba baŋŋaana n'ogenda Bungereza naye kaakati gye ŋŋenda. Era bwe ŋŋenda era mbibagambe. So that Museven naye ate tokuba bukubi ndulu naawe osobola okukola ekyamaanyi. Era kikole buli wamu. Akalulu ako kayamba ng'olwedde naffe tweyambye. Bwe tuba tetulina kye tukozeeyo kyanjawulo tekajja kuyamba. Nkiddamu bwe tuba tetulina mulimu gwe twekozeemu gwa njawulo tekajja tuyamba. Brothers and sisters, if we have not fundamentally organized and prepared, then it would be a waste of time going into an election. But if we do what we are doing and even double or even triple our efforts, we will get there. Just like you've seen. He's trying to go around it because he cannot go into another election with us. He rigged 2021, but he left it bruised. He has not recovered from that election up to now. So don't just focus on an election. Focus on the work that we are supposed to do. As I conclude, I welcome all of you, brothers and sisters, and I want you to know that we are making every effort to make sure that we are not just another opposition political party. No, the time is gone for just us being formal. We must be formal and informal. Each one of you is a leader. Each one of you has responsibility. And if you maximize that effort, if you maximize the resource that you are, we can only go so far. So with those few remarks, I want to welcome you, brothers and sisters. You have come to a working place. Let's get to work. This here is a headquarter for National Unity Platform. But it's not only for NUP members. It's for every change-seeking group. You saw we hosted our elder Dr. Begasse and many other members from other parties. Moving forward, those of you who have just joined us,